Okay. Kuramze Films official tubaniriza n'olwalero tuzenga tuli banjawulo. Omusajja lumu yambuuza. Yes sir. N'enkofira yange gye nateranga okwambala naye ngamba kati nga buli wanda banyimba kafeera naye ggwe kafeero wennyini. Kati ate nzize n'alina enkofiira eri yennyini. Eri yennyini tubaniriza mwebale kujja, mwebale kutulaba. Muli b'amaanyi abatugoberera, abasharinga, abakomentinga, abatusaba ennyimba, abatusaba abantu ab'enjawulo. Leero tuyingidde tuli banjawulo. Face mugimanyi, we mumanyidde omulaba leero walala. Leero azze nga wali watera okwenyolera n'obuyimba buli obwakafeero. Bigoye ebiyulifu. Okujjako ekyakye nategedde musajja muzannyi wa mizannyo. Muwandiisi naye byonna agenda bitunnyonnyola. Taata tusanyusa okulaba. Ogenda tweyanjulira otubuuzeeko otoyanjulira amannya baddadi ge bamanyi n'agakola ssente n'ebitiibwa bye byonna. Tolekaayo ebyemizannyo kuba nabyo nabirabyo birimu nnyo. Lwaki onningiriza nsanyusa okubalabako abatulaba wano ku Ramze Films. Yenze Bwanika Jutadius Mulindwa. Ndi musajja Muganda nga neddira mutima ate manga nzaala wange ye Namugga Veronica. Wabula nga mama ne taata baawumula. Nze ndi musajja musomesa wa secondary. Nsomesa physics ne mathematics. Ne munaye nga sinasooka kubeera musomesa ate mu kuzaalibwa wano mama we yali anzaala. Ayina ebyo ebitone Katonda bye yamuteeka mu lubuto n'enfuluma nabyo nga mwe muli art. So ekikwatagana ne art, obuyiiya, obuwandiisi, nfuba okugezaako. Okolera ddala. Ogezaako okolera ddala okusinziira ku kye twakalabako. Erinnya erya Tabani. Livaawa era lijja litya? Okay, nga bwe nkunnyonnyodde nti art. Mama yanzaala naye. Kati mu butaawo nayagala nnyo ebintu byali bibiri bye nali njagala. Okola ku TV n'okuzannya firimu. Mukama asaasidde nti bigenda bivaayo. Akati erinnya lya Tabani nayayaana nnyo okunoonya wenzannyira firimu. Naye nga sirabawo. Nenfunako we nafunanga nembeerangayo wano ne wagira n'ovaayo naliko mu bakayimbira eyo. Nenyingirako mu Kelo Films yali najja nankumbi awo ne Kamani Media ekyaliwo ku Kirumira. Kakati 2019 nali nsomesa gayaaze eyo. Nenga naye wano wendi nina abaana. Abaana tuba training mu Didi. Abaana bakola balina ebitone. Sisobola kutandika n'abaana bano. Era mu mbeera bwetyo ne tutandika Tabani One Entertainment. N'ekigambo Tabani mulimu ennyukuta Taddeo ne mubeeramu Baale nga ekitange ne Balaagira oyo mukulu wange eyankuza ne mubeeramu ne Namugga. Ate era ne Nakitto eni ezo ziri 21 abo nga bammange. So erinnya Tabani ly'abantu kyova olaba era tukolagana n'abantu. Kati wano eno ndi muntu omwagazi w'abantu. Simanyi oba nakwewulirirako. Nedda. Siri muntu mwewulize erinnyo bantu. So ndi muntu w'abantu ayagala naddala nga ndabye nti kozi ffenna gye tuliko yeeyo. Kituufu. So ye one jaganya antu nga tuli bumu. Kati edutainment tusomesa nga tuyita muki mu entertainment. Osanyusa. Yeah. Kale kyo tukitegedde kuba bulijjo mulaba ono yakimbuzaako omusajja ayimba ennyimba z'Oluganda ali mu nnyo mu Luganda bw'atyo. Erinnya Tabani si lya Luzungu nga mutegedde we liva amanya mwe lisibuka gonna manya ga bujajja. N'obuvo. Obuvo n'obuddo ye program kwe tuli era kwe tusinziira. Tusinga kusimbasira mu nnyimba ezaffe ennansi. Ennyimba ezaffe ze tuyita country music. Ennyimba ezaffe ez'akadongo kamu kwe tusimba essira. Nga tuzikunnyonnyola kye zitegeeza z'otaategeera naddala mu abali ku mutimbagana abaaziwulira nga muli bato ne mutazitegeera yuyi twazitunnyonnyola ddole w'omwana. Eddole abantu abakulu ate ddole nende tuli bannyonnyola ne balutegeera bulungi. Ng'oli yaluyimbanga naye nga talutegeera. Nga lumunyumira.
nenga tategeera omanya abasajja abo baasabikanga nnyo so gwe mulamu ogwo n'okulaba nga Kadongo Kamwadda we tumwetaaga naddala ffe abamwagala mwebali nnyo mwebalire ddala kale tusimbudde ne Tabani webali kwagala Kadongo Kamu na art lwakyo neebaza okumwagala kinkakatikako nti obwo bwe buwangire bwaffe ekyo yeffe kiringa okuŋŋa nti weebale kwagala buddugavu oba weebale kwagala Uganda tetulina kwebazibwa kwagala nsi yaffe wabula yeyo Katonda gye yatuwa oba kyoba ki tulina okujagala kakati nekiri kyekyaffe nga ffe kakati bwe tukirekera abalala tuba tetulina kye tukoze oluusi tubyewala olw'obutamanya naye nga ebyo yeffe era bw'oyogera ku Kadongo Kamu bajaga Uganda toyinza kwogera Kadongo Kamu ne bakugamba Kenya Uganda kituufu ekyo nawe bakuyita omukadde kuba ffe bakituyise obukadde ate nkyagala nnyo omanyi lwaki sikukyatuukikamu kituufu kakati nze bw'okinkeeza nga muzeeyi gundi mukadde gundi kiba kinnyambye naye abakyogera bakyogeza butamanya kituufu Kadongo Kamu nkakasa bwe kiva oyakola ennyimba z'abakadde olaba akoze olwo oluyimba oyo mukadde naawe owulira nnyo ebiyimba by'abakadde so butamanya ate nga nkakasa n'akikugamba naye ajja kutuuka mu kiseera ekyo munnange Kadongo Kamu si bakadde lwakuba kyasengekebwa nti ayimbiddwa abantu abakuze nti bawa information ffe gye tutakola ki bawa obubaka ffe mu myaka gye tubeeramu oba olya bwe tutasobola kusengeka bwe tutasobola kunoonyereza bwe tutasobola kumanya nti kino kiri bwe kiti naye nga sibuba bukadde wabula amagezi ago ge bakozesa ag'ekitalo omuntu n'akola oluyimba eddakiika 15 nga taluzeemu naye ng'ebigambo byennyini byasengese oluusi obiwulira nayo ne bikulema n'okukola ki n'okutegeera kakati gwe alemererwa okubitegeera kitegeeza gw'olina okutegeera okutono ku ekyo ky'owuliriza tebubeera bukadde wabula amagezi wano we gatandika okwawukanira nti ono asuumuse ku ono mu ntegeera y'ebintu nina nekyentera okugamba nti music ono gwe tuwuliriza ekisooka tavuma nti aneesittaza olema omuwulira ntera okugamba nti bw'olimuwa obudde n'omuwuliriza nga nze bwe muwa ne muwuliriza naawe ojja kumwagala okusinziira ku message ekyo kubanga message erimu ekuyamba ekyo tekitujjaako kwagala nnyimba ziri ndala naye tuyina ekinogezi kye tunoonya mu zino ekitali muziri so y'ensonga emu twagaza bakadde baffe bano bwe twabeeranga nabo ngaga mwana wange kino tokikola mwana wange kino kye kituufu ky'okukola oba oli awo abamu ffe tetukuze nabo nga bajja kutugamba atuwasa mukyala ali bw'ati tokola kino nga bw'owira Buladina tugambe naye nga tojja kusinga n'oluyimba bwe lutyo nga lukuwa information yennyini mukaddewo gye yandikoze eki embuulirira yennyini eyandikubuuliriddwa wali kituufu gisanga mu ng'ekuweebwa obwo bwe buyiiya obwo ku mutimbagano kuno kwe tuyita omanyi kati mu biri smart luli yagamba TV kati zadda ku mitimbagano omuntu amala omwezi nga talabye TV naye ng'amanya ng'emuli ku ssimu amawulire gonna agafuna ge yandifunye ku TV Kadongo Kamu ono omutimbagano guno guyina we gumuyambye okusituka oba okubaako we gumussa kubanga tumulaba atambulira nnyo ku mitimbagano kubanga eddakiika 15 teri TV ekyazikuba mu luyimba kazibe 10 kazibe 8 oba radio kiina kye kiyambyeko omutimbagano guno okubaako we gussa Kadongo Kamu nnyo olaba emabega kaawo twawulirizanga music n'omwami Mubiru Smart namugamba kaawo nti bwe baamukolanga ku TV ne bajja naye nga programu ebeeranga ya ssaawa emu oba ssaawa ezi naye ng'olaba obadde okyayagala akole ki ayongere oluyimba talumalaayo agende mu maaso alukubako kitundu mulimu obulango mulimu okutumira n'agenda ate ku kirala kugamba nga tekituwa nnyo kumanya ate oluusi ebiseera ebyo nga tetulina na access ku nnyimba zino nga tulina oluusi ngeri ki bwe tuzifuna internet tekwali
nga tulina kuzifunira awo weziri TV ku radio naye oba okomyeko bwoti nze nagulanga ne buteepu obwo nga mbunoonye eyo obwaba abakulu ne mbuwulirizaako ezimu maama yazirinanga kati omutimbagano buno bwe gwajja omanyi guliko ebintu bingi naye gwe ojjayo ekyo ky'oyagala gwe ky'oyagala kye gukuwa naye nga buli kimu kikola ki gye kiri ayagala okuyiga okusoma kweguli ayagala okuwemula kweguli ayagala okuyigirizibwa mu ngeri endala buli kimu kwekiri so kati omutimbagano guno bwe gwajja oba bweffe abaagala ebyo bwe twatandika okugweyambisa bangi be tuzze tuzuukusa ate mu ekyo ng'oli kale teyabiriiko kubanza abaana mbalaba bangi oba abakyala mbayita baana banansonyiwa naye mbalaba abaami n'abakyala nga bazze ku zividiyo ezo nga kale ebintu bino nali sibitegeera bulungi wabula njagazza oluyimba luno wabula njagazza kadongo kamu kwegamba ng'olaba nti kirina abantu bangi bekisise oba oli awo abataakiriiko kituufu engeri gy'okizannyamu engeri gy'okipurezentingamu nga kisika abantu so gutuyambye kinene nnyo 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 okuzza music ono mu bantu era ogenda ne weetegereza nti kati abaana bangi boolaba ab'obuwala ngali mu myaka 2 nja kuwa ekyokulabirako Jojo Nyombi ow'embwa Jojo nkuwa ekyokulabirako ekya Queen of Kata baana kwe bali bato omwana Lovisa baana bato naye kati bw'omubuuza ki ekikuwuliriza kadongo kamu lwaki otuula mu kadongo kamu naye obwagazi obwo obwa message na biki ebirimu nti buli muntu agezaako okuwuliriza music yo n'akula n'obanga neneeyisa gy'obadde weeyisaamu luli egenda kukyuka si nti okaddiye wabula olwa information oba obubaka obukuweebwa so gituyambye mu kuddamu ekibuuzo Tabani ennaku zino omutimbagano ogwo bagikozesa okukolerako ssente naddala TikTok YouTube okusinziira ku following abayimbi bano abalala ababulijjo abatali bannyimba zino bakozesa emitimbagano egyo n'abaana abakolerako okubawa ssente okupushinga ennyimba zaabwe tukola kadongo kamu nga teri akusasudde tolina gyogenda kusanga kafeera akuwe ssente olw'okuba oyimbye oluyimba lwe ku TikTok Jojo tolina gyogenda musanga nti omuwe ssente sirabangako Jojo ng'akoze luyimba lwani lwa muyimbi muno mulala okukola ebintu ebyo ofuna ddi ekirowoozo ekyo kubanga ku gundi yo sirabangako ng'okubyewo oluyimba lulala kadongo kamu Sebatta gundi Dani Mugula kyemanyi oyinza n'okuba tomusinkanangako naye ng'okuba oluyimba lwawo ojjawo ekirowoozo ekyo olwero otandika ddi noga kankole kadongo kamu ono ku mutimbagano nga tetumufunamu kaakati bwe nawaŋŋangukira eyo gye mbadde nabeera nga nzekka ebiseera ebisinga naye nagenda nga nfuna emikwano kati TikTok eyo nali sigimanyi naye ng'ebintu bino mbeera nabyo nga bwe wayogeddeko ku bya firimu naye nga mbeera nenga naye kakati kino nyinza kukikola nti okukiggyayo mu kifaananyi naye era nga nekwata bu vidiyo bwange awo nga mbyekolera ngange ne bwe nafuna emikwano awo ekinga osobola okuggulawo peegi eyo oteekamu oluyimba bwoti n'okola bwoti ne bwoti ate nga kye nali njagala ne ŋŋamba osindisa akoze eki asitamye kati bwe nti already nti music nali mwagala ng'atandimu nga sirina nakigenderwa nti bino osobola okubikola n'okola ki n'osasulwa bula nga nkikola nga nze kyempulira nze kyenjaga era siyinza kugaana olunaku olw'omu nti waliwo eyankaka nti kola kino nti waliwo eyansindiikiriza oba waliwo eyali ansabye nti ankolera oluyimba bwe tulina ssente bwe ziti taliyo so kaakati bwagazi bwakyo olwaki ekindi emabega mu kyo mu music oyo mu kikyempulira nange zennyini muli kyempulira nenga njagala kukola kino naye bano ba inspiration gyendi nsobola okulabira ku ono yakolanga atya ekintu kino ebbanga ddene mbadde challenged n'abayimbi abo nga nebuuza naye omusajja ono bwe yatuula n'awandiika Buladina yasinziirako ki ng'olese abantu bye boogera nga sinnagenda ku sitoole gye bawa entuufu naye nze ne nebuuza kale kyaliwo naye yasengeka atya kino ekigambo kino kituule wano kino kigoberere kino kankusalemu ekirimi kati nyumirwa nnyo oluyimba lwa Walumbe Zaaya era ntera nnyo ddukuba ne ku office kwentuula mmanyi okutumbula emizindaalo office yange bw'ogisangamu music ng'akuba naddala ow'akadongo kamu oyinza okugamba oba nnyingidde wakyamu okusinziira ku mirimu gye nkola naye nze mmanyi ogitumbula kati oli bw'awulira ennaku zino
omanyi omuntu kyayinza otegeera nga awulidde oluyimba lwa Walumbe Zaaya nga luvuga. Kati oli ayinza naye oluyimba olwo okuba lwa balutya. Kati nze nno ne mbagamba siri ku bubaka bululimu nti oba nnina oba nfiiriddwa. Ebigambo bino ebiri mu luyimba luno byendi mu kuwulira ninga omusajja yagatta ate ebigambo luno. Era olusanga nga nnyimba nga ninze kanga nduyimba n'ogamba oba onaafiiriddwa. Naye nga nina engeri gye nfulowinga n'ebigambo ebyo. Kati awo ekyo nze kye kyampa kyayine nga naye bano bo baalina bwongo ki bwe sirina. Ekyo kintu waliyo kyebuuzizaawo. Nebuuza n'okwo era nzize nga nkibuuza abantu. Bwe tutuna music gwe tukola kati fe abavaayo be tuyita abayimbi b'omulembe guno n'abasajja bano nga gwe tukola azikira mu nnaku bbiri. Naye abasajja gwe bawa bukya kafeera afa kino nkikubuulira nnaku z'omwezi 17 Mei. Tewali lunaku na lumu oluyimba lwa kafeero lutavuga ku mpewo. Oyagala nkikakasi? Doza kiri self-explanatory. Buli lunaku wabaawo afa ne bakuba Walumbe Zaaya. Kale ne bwe tugenze ku nnyimba so bukyaziikibwa tewali lunaku. Kati kyekyo kye neebuuza naye nzaffe tuyimba wiiki emu era banja abayimbye ku lumbe wiiki emu toluwulira. So obuyiiyo obwo ekitone ekyo amagezi ago muli natuula ne neebuuza fe tulowooza tuli bagezi nnyo n'okusoma tusomye. Bano ate tebaagenda wala. Naye obwongo buno bo baabulina nga buli butya ffe bwe tutasobola kubeera nabwo. Pasudde yagamba ayina omutwe gubeera ng'oku omunene oba gubeeko amasiga. Yadde ne gubaako amasiga wandirowoozezza ti bye bifo mutuula amagezi byenvumbugula. Kale ngo akatwa akatina omumwe muva ebintu. Ate gabefero ye naga nti amagezi gaba ga mutwe simigejjo. So si bunene bwagwo nti so kakati obutwe buno obutono tuweyamize. Banaye mwe bali nnyo mwebalire ddala. Kakati ku content gw'okola olumu tukulaba mu ngoye eziyulise ne tukulaba nga onakuwadde booti ofulowinze n'oluyimba engeri gye lutambula buli kimu. Is it because oyina kyonoonya? Is it because talent eri ekulimu ey'okuzannya? Kubanga ate ataliimu acting takikola ekyo ky'okola. Engoye zo wagenda nazo ssebo oba waziyulize eyo gye wali? Obwennyamivu okuneeti b'ekiwanga kino nze naneebumbu na buli nsonda n'eddoboozi lituuse kunva wala kyerutula nga kyamaanyi nze natudde n'enzija ndowoolereza bansanga nkutte. Kakati oyagala nnyambala essuuti ku luyimba olwo? Edda twalinga tukungubaga wano nga musalako n'enviiri ne mutambulira mu bigere ne babasiba n'ebimyu. Nze Magala yagamba talina mwana we gw'ayagala kujja ku lumbe ng'ali mu ngatto. Nfudde bya nnaku atujja mu ngatto. Abamu bakola n'emimwali nadduka ne mu saaluuni. Tutera okwogera wano nti omukyala bamukubira gundi afiirira nga kansoke nzirukeko mu saaluuni sifaanana bulungi. So kakati engoye zino mpuliriza message y'oluyimba. Oluyimba lugamba ki? Kati oluyimba olwo lwennyambaza naye nga content ono alina okukolebwa nga nzijjayo message yaki ekiyimbibwa. Sirinaawo naziddayo nkoze ntyanze okitegeeza embeera mbi omusajja gy'ali. Kati ate mu mbeera embi gwe okubye etaayi omusajja talina. So kati engoye zino saagenda nazo n'embeera nazo awo nenzisala oluusi ezimu mba nzikooye nengena nenziyisaamu obwambaawo nezifuuka enkadde naye nga nzooza ziba zitukula. Ayinza okugamba mbirondalonda nedda ziba zange era bwe mala nenzitereka bwe zituuka okukola omulimu nenzijjayo. Kakati njagala ku luno tugenda abeerako direct. Abasajja abo abayimba ogenda kumenyera abayimbi 5. Bwe tuba tubamenya lulina line eddaaki bwe tuba tubamenya tetubawa nnamba nti bali abalala tuba tubalesseeyo wabula buli omu tumuwa ebimuli bwe nga bwabisaana. Njagala mmenyereyo top 5 ku bayimbi b'akadongo kamu. Bwe kikaluba okubawa ennamba nti ono ali mweno olw'okutya at least mpa 5 naye osobola n'obbawa ennamba. Sikutya kubawa nnamba wabula buli omu yalina ekirungi mu ye
ng'oluusi ky'osanga muono ate kiyinza okuba muoli kisukkulumamuuko obanga ono ate kino akirina ono takirina. Kaakati bwe tuba tubagerese mu numbers tuyinza okulyazaamaanyamu naye nze kye nnyinza okuwa nti buli omu yalina obukugu. Ngenda kutandikira ku gwe nalabako era abamu era manyinawo kyemwezanga okimanyi. Prince Job Kafeero. Yesu taata oli munnange oli munnange. Bale bwe twogera bwe ngamba nti nze my first is Kafeero. Mba sisudde basudde actually mwagala nnyo kuba n'ennyimba ze zijjudde ku gundi zange kuno kwolaba. Wabula yes. So kyentandise nga ngamba nti obukugu ebirungi bye baalina buli omu alina kyasinza ku gundi ebirungi bisiŋŋana. So kati nkyogera nti namulabako. Nga awo nno nsinga kubanze kye kisinga okunnuma kati ndowooza yafa simulabye. Muli ensonga eyo lwaki nnyinza omukulembeza nti nali mulabyeko. Ekyokubiri y'enzannyisa y'ebigambo bye enzannya engeri gye yabizannyangamu ng'ayiiya. So nja kumusoosa nti Prince Job Kafeero ne bwe yandibaddewo nandiga nti Prince Job Kafeero. So omuntu owokubiri ajja kubeera Hamani Basudde. Yes, Saalongo Hamani Basudde olw'ensonga nti omukulu Basudde yakuwanga emboozi gy'olaba. Emboozi gy'okola ki? Gy'olaba. Mukyala mugerwe yattabba ebiro biri nga n'akalinya musiike gwe nawabira. Mwasigala mwebuuza gye byakira amaze omulangira maaso olw'obutemu bwe. Oyo yaliwo yanyumiza lwe yasitula neyanayira okulibaga emirembe gye n'anoonyawo okufuna obuddamu. Ndowooza olaba nti kati olaba ekifaananyi akusiigira ate bw'ojja ku ggwala ly'Ebusega n'osoberwa busoberwa bw'ojja ku Kerementina bw'ojja bane buli luyimba lwe yayimbanga nga olaba nga teweetaaga wabula ng'ekifaananyi okisiigirawo ayimba olaba. So yali musajja omunyumya omusengesi w'emboozi emboozi erabika ate ng'ayiiya ku supiidi amakulu ge. Ngenda kujja ku mwami Sebata nti ali professional ali professional mu byakola era n'emboozi zazituwadde ku maka era bw'olemererwa amaka kuba music waasinga ali ku maka ali ku mukwana ali ku maka kati amaka bwe gakulema ng'ogende wa mwami Sebata ng'akuwa ng'asobola ng'oteekamu abaana bange simanya bakyala bano ababiri nnyimba nyingi amasaati gange simanya biki. So kakati sikakasa nti oyinza okulemererwa amaka ofuna era bw'ogakwanyaganya. So mwami Sebata era nze muwe ekitiibwa noza ne ku lwe yali alina show nakuba omwezi mulamba kyesimanyi oba kye nakola kikyamu oba kituufu gyali simanyi. So eyo owokusatu owokuna nja kuleeta Sam Mathias Walukaga mulumba dduka ekibabu mukatuliki meeya ajja kubwe mupina awulidde mutumidde konyumusajja oyo nno tuva wali ffenna buddu mwenna muli beeyo. So Sam Mathias Walukaga nze mmanyi tajja kunyiiga kuba ne benkulembeza nabo be bamubuuza ajja kugamba nange abo bensoosa atasobola kunyiiga mukatuliki. So mu mbeera eyo omukulu oyo mukulu mu industry era azze atuteekerateekera music gwe tujja tuwulira. Lwaki ompadde ekigezo bwekiti awabulayo omu tabani wabulayo omu kakalira bajondu wabulayo omu tebajja kunyiiga abantu baffe. Kakati olaba omukulu Gerard Kiwewa olaba omwami Mukaabya olaba kale katukomaawo ansa muzitegedde katugenderaawo bannange omanyi obuzibu obuli ku bantu b'omutimbagano wadde nga tubaagala nnyo bw'owulira oli ng'akoze komenti ye naawe weeyo tovuma kubanga bamanyi okwevumira mu comment section olimba gundi ali bwale nze ono nga nali ne mugerwa David Nsumba n'abagamba wendowoozayo oba oluusi oyinza n'okuba ogiwa mu butamanya ng'oli kyakunyonyodde weetaaga okkiwulira oba okkitegeera oba naawe weeyo naye tovuma ekyo kye tubasaba.
Kanze bwenzisanga ezo comments eziri negative nzideletinga. Sizeetagira ddala. To commentinga kuba si kyampaka. Teweta commentinga kitakwatagana na mulamwa. Wabu windowooza ebirowoozo kati kye ngende kadonka mufa atuyigiriza oluso okulowooza naye kye ngenda okuwandiika. Abanakiraba banalowooza ki? Gwe nyini weebuulirira nga tonnawandiika. Noddamu n'okisoma. N'okijjawo. N'owandowooza. Okusinziira ku mulamwa. Oluusi musinziirenga ku mulamwa n'ebiriwo. Olabe nti comment gye ndiko. Njogedde Yesu oyagala Sebatta. Naye okwagala Sebatta kikuvumya Kafeero. Nti nedda. Wandowooza nti anze mwagala olw'ensonga bweti ne bweti. Ekitalina buzibu. Kuba kyekyo kye njogeddeko nti buli omu yalina ekyenjawulo eri abalala. Paul Job Kafeero gw'oyagala ennyo. Ennyimba sijja genda nnyingi omanyi nze kunze buli luyimba ndwagala. Era by the way waliwo n'ennyimba ezijja zivaayo. Abasajja abo balina ennyimba nnyingi. Oluyimba lw'abalimi lwe bayita Kyapagonya lwe bayita abalimi. Kyapagonya. Oluyimba olwo okimanyi nduwulira ku ggwe ne ndunoonya. Era weebale nnyo webalidda. Oluyimba olwo ngenda nduwulira ku ggwe ndunoonya. Namba luno oluyimba ebbanga lye lumaze siruwuliranga nako. Ku bulungi obululimu. Oluwulirira gye lwibuulirira abalimi. Omugereka byonna yatugemulira ng'era ekikulu ekyasooka we yali nnimiro. Nga ly'ekkulu erisinga byonna bye yatugemulira ewasibuka obulamu bw'omuntu. Kyennyamiza okuba nga kaakati ekifuuse kattiro okwekokola abannyinizo b'abalimi. Kufukumuka entuuyo ng'eno maama byerabye enkumu kyennyamiza eyawanga Kyapagonya. Tokuyita okulima bambi okulima kukazanya akazimba muzo nazituuma emmekete. Kukutula n'abatoogo basanga kwa bakaddiya tekwepankwako ng'enkono zikulebera. Mulimu gwa oluyimba olwo nsooka dduwulirako ggwe. Ne nnoonya oluyimba olwo olunzikira twali tugenze Masaka eyo. Twali tugenze Masaka n'endufuna. Engamba buno obubaka bulijjo sibuwuliranga. Luyimba lulungi nnyo era nze nti ndi mulimi. Nze ndi mulimi n'oli mulunzi. Kakati muganda yatusisinga. Kakati bwe naaba nkuwetooke nga gomba amata. Yesebo. Kale tweyanzizza nnyo ennyimba ogenda kumpa ennyimba zeezo ez'omukulu oyo 5. N'ennyimba ezo tugenda zimenya mu maaso awo tugenda kusunamu endongo era ezimu tugenda ziyimbamu. Wano tugenda kusunamu endongo tulina mukama waffe the music commander agenda otwegatako ku seti tubaaniriza nnyo era tubeebaza okulaba era okutugoberera no commentinga. Tugenda kubaako ennyimba mwe tuyita entonotono tuzinnyonnyoleko katini mu bufunze.